bia rutanya bia rutanya bia konga bazunga ni bazaka tanu ngaba kana katu kapu na kanyure kaziri je basika bataba banyani bashongo barenga batara Kwanza na mwenda kula namchonya kusabuzima na mleza shuro namchonya kusalama marwa namchonya kuataka pia kuataka black label Mukutu gwa Megatron kubuzako yona gyose zoberanga otuwuliriza muzere Megatron gemanya tuli munaku oba giyite somba mood mawulire ga naku agasanikidde eggwanga Uganda luvanyuma lwa mutabani wa mugagga Sudil gwe bayita Rajiv Rupaleria okubeera nti yafiiridde mu kabenje wali ku luguudo Lugataku Express amawulire mabi nnyo wano no wetuukiddwe n'oku olwaleero era nga omulambo gwo oba tugiyite evvu ebyasigalidde biri wali mu maka gaabwe e Munyonyo. Abantu bangi bagenze ne babanga bakuŋŋaanira mu maka ga Sudil Rupaleria era nga ngenda beera nga nkuwa information yasinga omuntu ono oba egonti Sudil ono oba mutabani wa Sudil abadde mugagga kwenkana ki era nga tugenda beera nga tubiyitamu mpola mpola omanye Sudil Rajiv Rupaleria yaani ayina emyaka emeka yazaalibwa ddi abadde akola ngaani amukapaniza taata we yamulonda ddi n'ebibugagga byalina byotagenda beera nga tubikubuulira. Rajiv ono abadde amaze ebbanga katali mu ggwanga era ekyaleese obuzibu kukozesa luguudo olwo olwa express olwamuleetedde ebizibu. Remember oluguudo olwo nange nno naluyitako back then era nga ebigoma ebyo bigundi ebyo weebiri barriers barriers na complainingako namutako mu kutu gwa Megatron naye nsuubira oba kaayika tebaabufuna era still waliwo guy gwe bayita Don Chris before ng'akabenje ako Rajiv tannakafuna naye yavaayo n'abanga acomplaininga ku nsonga y'emu era yakuŋŋaanya ba boda abaali awo n'abanga agamba ensonga eno okubeera nti ekolebwako. Twalabye ne ku Deputy Speaker w'eggwanga lino Uganda Tayeebwa yali yavuddeyo n'agamba nti ebigundi ebyo babiteekawo ate ne babijjawo ne yeebuuza kontrakiti ono eyapatana omulimu guno ogw'okukola oluguudo olwo ali kuki kuba otuna Rajiv engeri gye yafuddemu yabadde amanyi avuga kaweweevu maama n'abanga atumira barriers ezo emmotoka gy'avuga ya bbeeyi nnyo edduka nnyo teyasobodde kubeera nti aluwona we yabikoonye bw'ati emmotoka n'egenda mu bbanga nemala neekomawo neyaka omuliro awo nno yafulidde mu kulaajana okw'amaanyi. Naye nga Rajiv Rupaleria ono yazaalibwa omwaka gwali 1990 emyaka giri 35 egy'obukulu. Yazaalibwa omwezi gwali gwa January yazaalibwa omwezi gwali gwa January ennaku z'omwezi nga 2 omwaka 1990 yonna nno yekka omulenzi omukulu Sudil gwalina era nga wafiiridde bw'ati abadde yamukwasa oba managing director kubeera nti yakulira bizinesi ze. Rajiv ono abadde akulira ebitongole nga Speaker Apartments abasinga muzimanyi abadde akulira ekitongole nga Kingdom Kampala mugimanyi ofiisi za gavumenti ezisinga ndowooza ziri okwo ofiisi babayita batya bano abayambi ba president wakufunirawo kifo ng'akweweera ogufaawo wa Kampala Boulevard neyo nno yabadde managing director w'ebizimbe ebyo oba managing director w'ebifo ebyo. Rajiv ono wafiiridde ajjukira nti gavumenti abadde yakakomawo mu ggwanga Uganda abadde ng'ava bweru yabadde aza okubeera nti atendinga omukolo w'embaga ya Chaliwe okugenda okubeera nti abasisinkana wali eri e Munyonyo teyasobodde okubeera nti atuuka era omukolo gwagenze mu maaso bambi nga taliiko maama okufuna obubaka buno obwa mutabani we okufa omuyambi waabwe oyo omusajja gwe mwalabye omuddugavu ng'alina ebirevu ebyeru yasobodde okubeera nti agenda ababikira ewaka
ye taata olwa bamubikidde mu kiwolawola, bamukidde mu kiwolawola, naye ye maama eyabadde mu kusaba ndowooza ye yafuna ekyebikiro, bagenze okubeera nti bamubikira ngati kisoboka okubeera nti munkedde bwe mu tewaleka waliwo ekizibu, era kyava nga Rajiv is dead. Ndowooza ye yafunye ekyebikiro kuba ye maama olwamutuuseeko yalabidde ddala nti mawulire mabi galabika okubeera nti bamutuuseeko mu essaawa awo nno. Jjukira nti Rajiv ono emmotoka ye eno babadde bavuga motoka za mpaka, era nga before nsuubira abatera okubeera nti mubeere munyonyi awo awali gundi nga onatera otuuka ku speak ku gundi awo Munyonyi Resort Beach, emmotoka eyo badde bagiracingiramu nnyo nga lwogaye atera ogivuga n'agivuga mu ngeri y'okubeera nti baracinga n'engeri gy'agivugamu awo n'agivuga n'akyusa emipiira n'ekola kyemmotoka ebadde ekola buli kimu. Abantu bangi abave ne babanga boogera ku mukulu Rajiv wali we baakuŋŋaanidde n'alebeeko awo Katikkiro wa Uganda Charles Peter Mayiga yatuuse obulungi nnyo abeere ng'akungubagira omukulu Rajiv. Twabaddewo ne General Katumba Wamala, Minister of Works and Transport. Twabaddewo ne Evelyn Anita Mong, State Minister of Finance, Gatako for Investment and Privatization. Awo yabaddewo bulungi nnyo. N'alabyeko awo ne Felista Gatako Fresh Kid. Jjukira nti Rajiv ono abadde ayagala nnyo abaana abato, era remember omukyalo ono Nakyola Kiyingi yamukubira omulanga ku by'okusoma bwa Fresh Kid, yava nabanga amuwa ekifo wali ku Kampala Parent, era yamusinkana nabanga amuga nkuwadde ekifo jangu obeere nga osoma bambi. Omwana oyo era yamaliriza gundi ekibiina kye ekya P7 nabanga yayongerayo naye nga Rajiv amukwateko bulungi nnyo. Tuna wano mu industry ya entertainment oba industry entertainment eno gye tulimu nayagaseko ettaffaali ddene nnyo, era nga omuntu asinga okubeera nti atera omuwaana ntera okulaba MC Katsi ng'agamba Rajiv's my good friend, era bwetuli abantu babadde akolagana nabo abadde abayisiza ddala bulungi nnyo. Ffe abatera okubeera nti tukolera ku Victoria University oba yabadde akulira marketing, yabadde waggulu eri mu bya marketing. Kagamba Rajiv ensonga zonna abadde azikolera ddala mu kijja. Before his death yavaayo nabanga apostinga video ya muwala we ng'ali ne muwala we waliwo ka video akatambula nga bazannya kumbe teyamanya nti lunaku alujja bba lwa mukaaga akabenje ako katuuke ng'agenda okubeera nti atendinga embaga ya mukwano gwe. Mbadde nkyagamba abantu abaddewo, twabaddeyo ne Katikkiro Charles Peter Mayiga, era ngenda kubeera nga nkuwa ku maloboozi k'abantu abamu ababaddeyo. Ngenda beera nga nsooka ndowooza ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abeere nga atuwa obubaka bwe ku nsonga ya Rajiv Ruparelia. Ensonga wali yatuusewo nno embeera yabadde ya bunkinki, era bannamawulire abamu baaso ne babanga babagoba. Omanye okulya n'okwomba essowaani kwabadde wali. Kansooke mbawe Katikkiro Charles Peter Mayiga tulabe ebigambo bye yayogedde ku mugenzi omukulu Rajiv, tulabe ye yamwogeddeko ki Rajiv ono Ruparelia. Ku mukutu gwa Megatron tugenda beera nga tukowa information. Jjukira nti tugenda beera nga tutunulirako ku bugagga bwa Rajiv. Yaleese bya bugagga ki? Motoka eno gy'adde avuga eri mu ssente mmeka? Tugenda beera nga buli kimu okimanya gwe omulungi ali ku mukutu ogwa Megatron Media. Kabafunire Katikkiro wano aye then after tweyongereyo n'ebirala. Kitalo nnyo, kitalo ddala, myaka 35 omuntu okufa bw'atyo ng'ate afiiridde mu kabenje olw'obulagajjavu bw'ekitongole ekya UNRA. Bakiluguudo olwo balusasulira, naye mmwe ne musalawo ne muba ng'ate
mulagajjala bwe mutu jukira nti omuntu wa very speed oyo Katikkiro okufiirwa omwana waabwe Rajiv okufa kwonna kibeera kyekango era omuzadde okufiirwa omwana kisukka okubeera ekyekango ate ekyekango ekyo mirundi mingi kisinziira ku nfa omuntu gy'afaamu naye omuntu okufiira mu kabenje k'emmotoka ng'ate yazze olw'emikolo gy'embaga ya munne n'alya ekyeggulo ne maama we n'agenda asinga ne banne bwe bateesetese embaga n'afa kikangabwa ky'amaanyi nnyo tunakuwalidde wamu nnyo ne mwami Sudhir Ruparelia tubeera naye ebbanga lyonna omukulu ono mumulaba bulijjo babeera bonna ensonga zaffe zonna tubeera naye era ndowooza omukulu ono yasinga okumukulemberamu omuntu waffe ku ludda olw'obwakabaka muwagizi lwe ow'enteekateeka z'obwakabaka era nze akawungezi kajjo nabadde naye kijjulo ekyategekeddwa maama Nnabagereka ku nsonga ey'obulwadde bw'emitwe era y'omu ku bannamikago tulina mu nteekateeka ezo naye mu nteekateeka ddala nnyingi kale okufiirwa kuno naffe tukuwulira naye siyinza kugamba nti nyinza okuteebereza abazadde ba Rajiv bawulira kale kyetusobola okukola kubasabira kubagumya kumanya nti weetuli tebali bokka mu kyobeero kino tusaba Mukama Rajiv amuze ekisa ne bazadde be abakumye. Death is always tragic. It's always very tragic for a parent to lose a child, to lose a son, to lose a daughter. And the manner of the death compounds the tragedy. Now, an accident, because the death is very abrupt, that kind of death is very, very hurtful. So, I'm here to commiserate with Mr. Sudhir Ruparelia and his family upon the death of his son, the most tragic death. Especially considering that Rajiv had come to attend the wedding of a friend. Bibyo nno ebigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga era nga omukulu Sudhir akolagana nnyo n'Obwakabaka bwa Buganda era before nga tannatuuka mu buzibu buno oba mutabani we okufa yabaddeko naye ku mikolo nga bw'agambye awo egyategekeddwa maama Nnabagereka wali Bulange. Ono katufune ku bigambo bya Deputy Speaker Thomas Tayebwa yanenyiza nnyo aba UNRA kubeera nti balagajjadde ne balagajjala bwe batyo okubeera nti batadde ebigoma ebyo mu kkubo tebataddeewo kapande konna kalaga nti waliwo bye tutaddeyo aheedi awo kwegamba ensonga ne zibanga bo bamala beekolera bye baagala kale omwami n'omukyala Ruparelia olw'okufiirwa mutabani waabwe Rajiv Ruparelia. Rajiv tabadde mutabani wa Sudhir yekka. Rajiv abadde omwana w'eggwanga lyonna kubanga nze mmanyi nnyo mu gurupu zaffe ez'ekivubuka y'omuntu omu abadde very loyal to friends nga mikwano gye weeri wonna ate ng'alina emikwano kuva ko yasindika ekigaali kutuukira ddala ku muntu omunene oba mu bizinesi oba mu politics obaaki abadde muntu w'abantu nnyo n'abadde nga ntunula mu messages ze yabadde nga tunyumyamu ng'olaba byabuuza oluusi ng'alumiriddwa ebintu ebimu nga bw'alaba ku kintu ekimuluma nga Munnayuganda nga Munansi ng'akusindikira message ng'agamba right honorable okozesa position yo ku kino naye ng'alumiriddwa nnyo omuntu wa bulijjo. N'abadde nga ndaba ne messages ezivudde abantu wonna nga kababe mu byabufuzi kababe mu bayimbi kababe mu batakisi kababe mu basuubuzi abanene basuubuzi abatini bona abaana b'essomero
bonna nga bagamba kiki Rajiv kyabadde ng'abayamba. So tulumiriddwa nnyo ntuuse okusaasira kwaffe ku Rajiv. Nkimanyi ku famire ya Rajiv, nkimanyi president yakubidde Mwami Sudir. Mbadde ati kimpaddemu eddembe bwe njogedde ne Mr. Sudir n'omukyala Josuna n'abaana abawala be nga ndaba bali strong. Kino bakikiriza nti kituuseeko, naye tulina kubasabira kubanga ku ssaawa eno kino kibatuuseeko kiyinza kutuuka ku mupiira. Ekintu ekyakye tulina kutunulamu nga gavumenti kiri ku zino construction sites z'enguudo abantu ze baba nga bakyakozesa, nga tuteekako tutya safety measures kuraba nti bannayuganda tebafasitayo eno gye bafuddemu. Kubanga kati bw'oraba oluguudo nga wafiiridde akumpi n'ewange, so manyiyo oluusi osanga nga babrokinze era n'osanga nga teziriyo. Tomanyi ddi bwe babrokinga, tomanyi ddi bwe bawupenya. Kirabika contractor ng'abeera bw'azuukuka n'agamba kuno kange neteekeko kibroka ateekako, bw'azuukuka n'agamba kange nekijjeeko akijjako, nga teri any warning. Naye eno expressway olaba stretch eyo nene nnyo bw'ojja speed y'amaanyi nga teri warning. Rajiv ennaku zino abadde tabeeramu, yakoma I think ku Wednesday nga tamanyi oba bateeseko oba tebateeseko, kubanga I think a few days ago nayitawo nga teri biburoka, nendaba nga waliwo ebiburoka. So ate ng'omanyi abantu abo bavuga speed mungi, expressway ebeera ya speed at least 100 kilometers per hour abantu nga bavuga. Tulina kuraba nti wonna bwe tubeera nga tuteekako ebyo ffe nga tuteeseko controls, tulina kuba nga tuteerako abantu warnings, ng'otegeere nti at least mu around 200 or 300 meters before oteekeko warning, vuga ku 30 kilometers per hour kubanga eri waliyo blockades gye bateese. So ebyo tulina kubitunulamu nga gavumenti, kubanga ffe nga parliament etteeka twaliisaawo era ensuring safety ku nguudo. Kati tulina kukolegana ne gavumenti tulabe nga bwe tuteeka mu nkola n'etafiirwa abantu abalala. Chairman w'ekitundu ekyo abadde nga yakasaba appointment ewange, kubanga assistant wange yangambye abadde ng'agezaako kumufixingira appointment, ng'agamba nti kumpi buli wiiki wafiirawo omuntu, naye nga lwaki ate nga baripootinga omuntu afa baripootinga. So naye nekyongera kugenda maaso ng'ekiringa nomu, bino bintu bye tulina kutunulamu tulabe nti tebibeera nomo. Si kugamba nti kubanga mutabani wa Sudir omunene omanyi Abannayuganda oluusi kati omunene afudde bagenda kola. No, okay, Rajiv laba nga sacrificinze life ye kusavinga abalala, tulina kukikola ne tusavinga ki abantu abalala. Naye eno tujja kuddamu mu parliament ndowooza twogeremu ne Minisita Katumba Wamala tulabe batunyonyole safety measures ki ze bateeka ku nguudo abantu ze bakyaba nga bakozesa naye nga bacontractor bwe contractor alina kukola ki, so that some of these contractors were holding responsible. Tulabe bw'oba nga tonateekako eno blockade olina kuwoninga abantu. Okay, yoyo nno Deputy Speaker Thomas Tayebwa ng'agamba nti bulagajjavu bwa contractor busukkamu, cause many people have been complaining about this, nga bagamba nti okwata otya ebyo ebigundi block n'obiteekaawo abantu bayita ate nga totaddewo mataala, totaddewo kapande kalaga nti awo eri baggaddeyo. Kaakati naawo Katumba Wamala agenda beera nga bamubuuza kajojojoju weebuuzo ali mu parliament, abeere nga atubuulira. Omanyi osinza ku bantu mu kitundu wali abavudde ne bagamba nti kumbe abubenja abwafuuka baana baliwo, obubenje bujja wana abantu bafiirawo, just that ono w'amaanyi naye obubenje bwe baana baliwo. Nayitako naawo back then
nali ngenda ku airport era nensanga ng'emmotoka ya gaasi egudde era nga nasanga bagizikiza era abantu abakozesa ku express awo samala bbanga nga tulabye ku gundi nga tulabye ku ki tulabye ku accident bye baana baliwo kwegamba ye contractor yakola bibye wayagalira wateekawo ebigundi ebyo wayagalira wabijjawo asobola jivu javudde eno engeri gye yali yabadde yakava ebweru nga tamanyi ng'amanyi yagenda vubeera nti avuga kawewette amanyi ne koona weriri nti koona bakolaga nti koona lijja wano. Remember zino emmotoka ze bavuga za speed nnyo, motoka ya bbeeyi edduka emisinde era walabye yagadde okubeera nti bamuyamba okumunja mu mmotoka naye ng'ejjudde ebyuma bamusika alemedde mu steering ebyo nno bwe bityo bibiri naye nga kankoko mugagga kirumira tulabe ayogera ki ku nsonga eno eya mutabani wa mugagga munnaabwe Sudil Rupaleria. Ono nno omugagga Amisi Kigundu tugenda beera nga tufuna obubaka bwe. Amisi Kigundu muganda waffe muto waffe atufuddeko leero Rajiv tubadde tuwangaala naye nga n'emirimu tukola naye bali ku mbaga era nga tubadde tumulabye ng'azaala abaana kugamba kitalo nnyo Allah musaasire kinsobola. Omugenzi biki byogenda mujjukirako olwagenzama nti alisebigaseino era tugenda gaawo kubeera saawa eno tumukunolo sirina kyensobola kwogera nti kino bakino kuba byonna bibadde birungi nze Rajiv simumanyiiko kino na muganda wange kati sirina kyensobola kwogera sirina kyensobola wabula ng'omuntu tufiiriddwa nnyo omwana abadde akyali muto ate ng'alina potential nkolera ddala ebintu nga mulaba kitaawe byakoze kuba Sudil y'omu ku basajja abataddewo omusingi ogw'amaanyi omukulaakulana eggwanga ne mutabani we bw'atyo bw'abadde era tufiiriddwa nnyo tufiiriddwa ddala ffe ng'abantu naye okutwalizaamu ng'eggwanga kitalo nnyo kitalo ddala. yoyo nno omugagga Amisi Kigundu yabadde alaba Rajiv nga taata we yennyini nga taata we byakoze naye nga atandise okubeera nti abikola management. Rajiv abadde musajja wa ddala era ninaawe nabadde ndaba ng'agamba nti awo ku Victoria University mulimu akola gw'amaanyi nnyo okubeera nti atunda abadde akola omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nti atunda Victoria University mu bantu. Rajiv ono alabika abadde mukwano nnyo gw'omugagga Amisi Kigundu era yabadde n'ebigambo bitono nnyo ndowooza ddiiro esinga oba bizinesi esinga okubeera nti zimalirizibwa omukolo ono abadde bukyova okwejjira olumu asindika mutabani we nabanga azimaliriza. Sudil ono alise abaana babiri era omuwala we oyo gwabadde asinga okubeera nti azannya naye munnaye ebigambo tebyazze bulungi. Nkyakuwa abantu abalala boogera ki ku nsonga eno gwali ku mukutu ogwa Megaton Media. Navyo twamufunyeeko abadde mukwano nnyo gwa Rajiv. Navyo ono muyimbi kasooke abeere nga tumufuna atuwe ku bigambo bye eri Rajiv tubeere nga tuwuliriza biki byayogera ku mukulu Rajiv Rupaleria. Ono nno abadde mukwano gwe nnyo nno abadde mukwano gwe nnyo nno era abantu abasinza okubeera nti banyolo ye mukulu ono gwe bayita Kigozi. Katufuna obubaka bwa Kigozi eri Rajiv. Olira bulungi owulire. Just a friend at the end of the day. Known him since he was maybe 4 or 5 years old. So, yeah, to our brother we say rest in peace. And thank you so much for being an exceptional human being. And thank you for always having the time for anybody on any level. I think that was the one thing about Rajiv. He had time for anyone at any level. I think he had friends from, the top all the way down to the common man, the common working man. Everyone from mechanics to Askaris could really call him a friend. And I think that's probably one of the biggest things that had allowed people like him and me to flourish. Is just the fact that he's a people person at the end of the day. I think also in his group he was
the warrior. He's the one who protected the family name. He's the one who was always getting behind. Yeah, he was the warrior of the family, So it's really, they're going to feel it in more ways than one. But I feel like his legacy is protected, and we all knew who he was. So, yeah, rest in peace to my friend Rajiv. Thanks. Thank you, Nazir. Ono ye Ssekitto akulira abasuubuzi mu kibuga ekikulu Kampala. Navyo ndowooza muwulidde nti omusajja abadde mulwanyi nnyo era tufiiriddwa nnyo omuntu ow'omugaso mu ggwanga lino. Abadde musajja wanjawulo nnyo, abadde ngabo eri famire yaabwe. Bye bitono ebigambo bya Navyo mukwano gwa Rajiv bituwadde. Katufune Musa Ssekitto akulira abasuubuzi wano mu kibuga ekikulu Kampala. Biki byayogera ku mugenzi Rajiv. Yali ejja emasanafu nga ku lufula ngenda okulaba ng'emmazeeyo basimye oluguudo kaluvati nga neete mu mupiira gw'emmaaso n'emmotoka olwokuba yali egenda mpola yeefuula ngiraba n'egwayo nga ngiraba n'esaanawo nga ngiraba naye nali nsibye olukoba. Kakati obuzibu obuli mu Kampala wano enguudo batemye nnyingi ne baziteekako gagalubati ago amanene. Omusajja gwe tukola naye mu kirabo import and export baali bamukazaako Swahaba, twakamuziika myezi 3 enkwa y'emu. Ekintu ekyo kigazi wansi waggulu kitono bye basaawo ebyokuziiza. Kati gw'ogenda okulaba nga anaayitawo ne bw'oba ozza odduka wansi omupiira kiba kiteekwa gutema. Wa space eya waggulu teyenkana na space eri wansi eri nnene. Kati guno omupiira egutema emmoroka neva ku layini neyeefuula lazima. Kati ate binge petrol car buli lwetambula neyeekulula bweti ebanga kano kolaba ka gas lighter oba kano akokoleza sigala ekoleza bukoleza kubanga werabirako naakalinga akaliro petroli asiga busisi. N'ekitalo nnyo omwana ono emyaka gyalimu gye giri prime. Kati ffe ababadde balinaanye ttiimu eyo nga tulina n'abaana abakola muzimu ku kampani za Mukulu Suddiiro tubadde tulaba amaanyi gamuwadde mu kumaligase ya Lupaleria Group. Ng'omuzadde okikubamu akafaananyi nti omuntu gw'obadde otambula ng'omulaga nti wano basayininga bati, wano ogoba bwoti, wano ozimba bwoti, bw'olaba nga yakusoose, this man must be speechless now. Enkolagana yo naye ebadde enkolagana n'omulenzi oyo ebadde nnungi sinze nga omuntu naye ng'ekibiina kya Kasita nti ezintu ensonga ezisinga obungi Muzeeyi Suddiiro ate yazeggyako okuggyako abalevo ye ne kati ffe abalevo yeddako nga ffe mu Kasita ng'ensonga zaffe ezisinga tuzimala through Rajiv. Abadde receptive, abadde sports nga amanyi omuntu wa sports teyeekuluntaza. Ffenna buli gwalaba aba potential fan oba supporter we. N'olwekyo tubadde tumutuukirira. Oyo nno yakulira abasuubuzi mu kibuga ekikulu Kampala. Bw'atyo nno bw'agambye ebigambo bye eri Rajiv. Nkyakuwa abantu ab'enjawulo kubeera nti batubuulira Rajiv ono bamumanyi batya. Eyo nno y'embeera eyabaddewo. Kambeere nga nkwa ku bantu ababaddewo nga accident eno etuukawo. Bamala okugala oluguudo luno eri bw'oba ovaayo eri waliyo ekikko. Kati ekiro bw'oba ovaayo bw'oti okkirira eno emunyonyo amataala g'emmotoka bino ebigundi bigayitako ku ngulu bwe gati ogenda otuukawo nga sipiidi nga tosobola kukola kontrolinga ki sipiidi. Kyensaba gavumenti etuyambe awantu wano eteekewo ebitaala ebimulisa wansi nti omuntu bw'aba ava eri bw'ati bw'aba nga avaawa Entebbe bw'ati oba ekajjansi aba asobola okulaba amataala gano nga gakoze eki nga gamukubyemu
okitegeera naye emmotoka mpitirivu bulaza wange eziweddewo wano ku luguudo olwo mpitirivu emabega wali watya waneeno emabega wali bino nga tebinababbeerawo bino bibayike ebikozesambu byali tebiriiwo nga tebiriiwo nga biri ku bbali byali tebiriiwo ebintu bino accident ezalingawo zalinga accident zaki nga batomera ab'ebigere abasalamu okudda eri bwe bati abasalamu okudda ebusaabala abasalamu okudda ebusaabala nga accident ezibaawo naye nga teziba kyamaanyi nnyo olusinga naye nga accident zikolaki zibaawo naye ate kino kiri waasi nnyo okusingako kiri oba okitegeera baba nga basazewo okutuya amatu luno gwe bagala balukole bino ebintu njagala babiggirewo ddala nsaba gavumenti ebiggirewo ddala bw'oba nga yakubirekawo ebirekerewo ddala baleme kubijjangawo ne babikola ki kubanga ffe tuli bantu bw'oba wayiseewo bwoti leero nga waggule n'omala wiikisi namba nga tunayita oba ennaku nnya ne oba lugala ojja nakiri nti waggule era bino bye birina okukola ki okubawo ate ekirala kinesinza okuneewunyisa accident ezibadde wano empitirivu kirabangako poliisi oba bannamawulire nga bazze wano okulabe lwakino gyekiri naye lwakuba kimazeho okugwawo ku mwana wa munene oba ku muntu munene atusingako ffe so kyensaba naffe batubaliwinge kubanga ffe Uganda era ffe abayimirizaawo ki eggwanga lyaffe okitegeera naye ng'emmotoka nyingi eziweddewo wano bulaza nezootamanyi n'abalala zebamanyi ne boda abaana bangi nnyo abafiiridde wano sawa 7 bamugyawo ku makya saawa emu nga nenkuba emufiiridde wano kyogamba mbuno yo wa boda teyali muntu abantu abafiiridde wano bamanyi nange kyeŋŋamba omusango omukulu lwaki bo tebama kubalala lwaki bo bappa ku bobuyanvuddeyo muntu yekka ulateeka ono warning signs okuba bwe basiba wano ne basiba wano waliwo akapande waggulu akalaga emmotoka wayi omusango gwenda kuba ku bacontractors b'oluguudo bateeka no bulkheads nuwayagula bulkheads ne bafiirawo kati kirewekanya olwaliro kubanga ono mutabani wa munene naye abantu abazibafiira wano bayitirivu negirigesi y'abacontractors warning signs owabodaboda bamutobera kiro saawa 7 bamugyawo saawa emu nga nenkuba emukubidde awo okitegeera yesiiti ali muntu kati era byonna byonna bituluma tubitegeera mulala kulowooza ti omuntu omu ye muntu kati afudde kituufu era si kirungi nti afudde naye bakirowoozewo okuva emabega banoonyeze okuva emabega kundi kyebaddewo bano ababodo balaba nabo bantu nowankubadde kugamba mumu naye nabo bantu naye kati leero ensi yonna ekuŋŋaanye bakugera kukalo saawa 10 okitegeera nayeabakira wano buli lunaku bano abaana obalaba nze omwana we musanga nga asala ekkubo mukwata ku mukono kuba ndi muzadde ekkubo ndikola ki ekkubo oba baligala nze njogedde bubi abantu bafiira wano abayitirivu ekuba oba baligala omulundi gumu weebati tumanye nti bagenda baligula omulundi gumu nga tebagenda kuddakuligala ekuba oba olisibye waliwo signpost yonna yonna eraga ti nno erina kwetololamu wali tewali mwasibyewo ebintu byammwe waite mutaddewo katukalaga maaso eri waliyo ekiraga awo nno zeze n'ensonga bwe ziri. Each and everyone is complaining nti abakontrakita bano omusango kwe bagutadde nnyo. Kati katufune Andrew Mwenda ebigambo bayogedde ku nsonga eyo eya Rajiv okufa, yabadde yakufa. Jjukira nti Andrew Mwenda ono abadde mukwano nnyo gwa famire era katufune information ye omukola ku Megaton nsinza kubeera nti sijikuwa. Very fast. I think it used fuel akin to jet fuel. So it was at very high speed. He had not been to Uganda in the last so many weeks. So he did not know the presence of those barriers. So he came at full speed, maybe 2:20, 2:15 a.m. and hit the barriers at very high speed. The car overturned and flew upside down and crashed down and in a ball of fire. So the car was completely burned and his body was burned beyond recognition. Interestingly, because it was near Munyonyo,
And his friend who wedded today, he was informed, he was the first person on site, Jonathan Butera, but he was the first person on site. I think the second person is his friend Ronald. Ronnie arrived there second. So Ronnie, I think, called Bongo. Bongo is Sudhir's handler. Bongo called me. I drove in the morning. We organized two things: an ambulance and a doctor. Because to break the news to Dr. Sudhir, who has heart problems, we are afraid, and pressure problems, it could cause him a problem. So also the third person to arrive after me was my grandson here, Lawrence Moganga. He's the vice chancellor of Makerere University. Hired specifically, by the way, I think identified, headhunted, and finally hired by Rajiv himself. So that is what happened. So we come here, Bongo and I go to Sudhir's bedroom, wake him up and inform him of what has happened. Jason was already praying. She was in another room praying. We go and also break her the news. This was at exactly Sudhir at around about 3:50, Jason at about 7 minutes past 4. Yes. And that's why we are. When they pick up those people from the airport, what happened? Which people from the airport? He was not coming from the airport. He came from here. He came to Uganda on Wednesday. So he was here on Thursday. In fact, on Thursday he had lunch with his dad at the office. Last night he had dinner with his mother at Izumi. They must have left Izumi around 9:30, 10. Because Sudhir says he called him at 10:30 saying he died. Because when he dropped the mother here, he asked the mother, can you go out? The mother said, no, I want to rest. So he called the father and said, Dad, can you come and join me out and have a drink? The father said, no, I am also tired. I've been at the function, so I'm now tired. So he went and hung out with his friends, went to the friends' homes. If you talk to many people here, he went to one of the friends' homes. From there, he went to the club. From the club, he came here, picked the car, and was going to sleep in Mununu so he can accompany his friend to the church wedding. And unfortunately, Faith had other plans. That Rajiv had a driver, but Rajiv is also a motor rally driver. Do you guys know that? Yeah. He drives sports cars. The car he was driving is a Nissan GTR. It's a sports car, one of the fastest cars in the world. So if he's driving that, when okay, mukotu gwa Megatron ebyo ne bigambo bya Andrew Mwenda mukwano nnyo gwa family ya Sudhir Ruparelia era nga bigambo byatugambye byabadde si byambu bigambo biva mu family yamugambya daddy nkutwaleko out daddy nkoyi mami nkutwaleko out mami nkoyi daddy nange nkoyi. So ebyo ne bigambo ebito bibiri kakati Rajiv Ruparelia nagambye yazalibwa omwaka gwa 1999 nakuzomwezi zali nga 2 mwezi gwa January yafudde nakuzomwezi nga 3 May oyo yafiridde wali mu Makindi Ssabagobo mu kabenje k'ekidduka. Bw'atyo nno sajja bambi abadde mugagga ebisinga ebyobugagga bya taata we yabadde abirimu era twawulirako ku Rajiv ogundi omukulu Sudhir ng'agamba nti ye waafiira wano ebyobugagga byonna mutabani we ajja kubeera nti abitwala mu maaso naye munaye mutabani we amusoose. Remember Sudhir ye mutabani wono yekka gw'abadde ayina era abadde amwesiga nnyo mu buli kimu nga yakola emirimu egisinga yabadde akola emirimu egisinga waatali nga Sekito wagambye nti waatali abadde mu level zino eza wansi ng'asindikawo Rajiv ng'ensonga azimaliriza teyeetawaanya ng'asindikawo Rajiv ng'ensonga akola atya azimaliriza ddala bulungi nnyo. But this time round munnaye bigambo byazze bubi kitalo nnyo kitalo ddala naye nga mukulu bagenda kubeera nti bamwokya andi bo tebaziika
bajja beera nga bamwokya basigaze vvu. Emikolo gy'okuwerekera omukulu gikyagendera ddala maaso wali maka gaabwe, era nga abantu bangi beekubulukulula bagenda mu maka wali babeere nga bakungubagira wamu ne famire eyo eya Sudil. Muzadde Megaton gemannya baza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media. Kanko ku bigambo by'omukulu Rajiv. Because one of the things that we used to do a lot during the Crane Bank, unfortunately those people of Bank of Uganda spoilt everything. Now they've lost everything. So we are going to be doing an eye camp. We're resecting our eye camp. We used to treat about 200 to 300 people every eye. Bye bigambo bya Sudil betumujjukirako yali mu nsonga za Crane Bank. Jukina nti Crane Bank yali ya Sudil ne babanga bafuna obuzibu obwo ne babanga bagiggala era ebizimbe mu biraba. DFCU Bank yabiddamu naye nga omusango ogwo gulabika gukyagenda mu maaso. Muzadde Megaton gemannya nkomo ne stress endala nnyingi nnyo tuva ku mukutu gwa Megaton. Kitalo ddala ekya Rajiv abadde mpagi nnene nnyo eri bulamu bwa taata we. Bizinesi zonna kumpi ebibugagga byonna yali yabimukwasa abeere nga bitwala maaso era nga abadde buli kimu akikolera ddala bulungi nnyo omukulu oyo Rajiv mala mirembe RAP. Muzadde Megaton gemannya musibe bulungi mweraba.